Buterevu yonna gye musizira okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tebaanirizaako Fahad Pro Juko muli nyongera okubeera nga tebaanirizaako mawulire siga mulembe nnyo mawulire siga ssanyu n'akamu era nga finally omwana omuwala abadde amanyikiddwa nga Baby Gloria mukama amaze n'abeera nga ate amuyita mukama asobodde okubeera nga ate amuyita enkya ya leero tubeere nga twongera okubeera nga tetumuteeka mu ssaala zaffe kubanga si byangu n'akamu naye nga ngenda kubeera nga temuterawo obutambi awo osobole okubeera nga te olaba ebimu ku ebyo bibadde ebigambo bye ebisembayo ng'anaatera okubeera nga te ayitibwa oba omukama ng'anaatera okubeera nga te amuyita ebyo nebisingako ngenda kubeera nga te mbikuteerawo awo kigambibwa nti ebimu ku ebyo ebyaviiriddeko okubeera nga te omwana ono ava mu bulamu bw'ensi yakozesa akaweta n'abeera nga te jjukira akaweta bakateeka wansi eno ate n'abeera nga te akozesa abasajja bangi nga omanyi abaana babadde beeyiza mu ggwanga ly'e Dubai awo kigambibwa nti akaweta kali bwe babadde nga bamukozesa kabadde nga kambuka mpaka kamutuuse ne kabeera nga te kamutuuka ku mutima wano ne kabeera nga kaggalawo emisuwa n'abeera nga te bleedinga anyway mu maaso awo ngenda kubeera nga te nkuleetera full interview ku kiddala ekyaviiriddeko omukyalo ono okubeera nga te ava mu bulamu bw'ensi oba omwana ono Baby Gloria era ngenda kubeera nga te nkuleetera ne ripooti y'abasawo mu maaso awo osobola okubeera nga te omanya biki byagenze mu maaso sayidi eyo likinga sharingirako abalala mpolampola tusobola okubeera nga te tutambula fenafena tandika kubeera nga subscribe notification bell giteeko tubeera nga te tutambula fenafena kamate butambi buno ate kumona mawulire amala mangi nyo temubaawo bisesema byadde ebifumira asinga ngenze maanyi tagala byogera biwulika bubi naye owakitegera sobola kitegera naye nga biringa olugoye olwo oya black oli omukwafu kati bagambye leero gwabadde omusaayi nga nabulidingira muli munda kati ensonga bakibadde bansaako omusaayi kuba gonna gwabulidingira wa gwekwata ne gubulidingira eri munda era newe mbadde ngenda mu nsonga nga tegufuluma eka naawe nedda kino kyali tekinakujja nga ndi okay basembyeyo bamuwadde amazzi aganyogoga teyazzeemu kwogera omumwa ne guziba omulwadde bamukuba omutima sente ze big voice omwana bamuwadde amazzi asirikerwa ssente abantu benasosa in fact mazima matuufu abantu bategedde nti oyo mwana afudde wallahi billahi nze yasoose kuba tubadde negundi ne Irene yamubaddeko Irene yangambye yasiini omwana afudde kuba Irene yamubaddeko nensindikira katsirugie message katsakuwadde message naye nze mbagamba bali kuno omuntu yonna alina aba afunye obuzibu ng'ebyo mubaleke abantu bo newo bayirawo emibiri abantu tebajjukira omwana bamuwadde ki waliwo omukyalo omu gwe bakubye waneno mu kulya ssente bambi naye nga goge mazima talina ssente zaalidde omwana bamuwadde wuliriza bano abaana tusooka tubawe erinnya tubategere bulungi bano bamafiya balaba engeri y'okugyawo senga tumugyewo tutya ne bamulisa nti yabbye ebibiri kati senga mukatuba tunagamba nze omwana ndi naye waneeno mundisiza ebibiri n'akivaamu amazzi aganyogo gasirisa mazima byembagambo si bye mwagala owulira nze mbagamba mazima nze nali kino olupapula kyejuli kyenyizo kyerabira amazzi ganyoga gamusirisizza big voice omuntu yenna bw'abeera omulwadde ng'ali bubi n'asaba amazzi ne bagamuwagasiza manya galimu obutwa bwe bategasirisa magero ya Allah ku muganda waffe ya Allah Allah wagamba bawanike emikono mu maaso go bavaayo bayanukuddwa ya Allah musabwe okwanukula edduwa zaffe ya Allah tusaasire ya Allah saasira omuddu wo ya
Allah yeraliikiridde ya Allah tamanyi kiddako ya Allah yajja kukyusa bulamusi kulwalira ku ddungu ya Allah musaasire Allah waffe musaasire Allah waffe yajja kukyusa bulamu ya Allah toganya balabe kwewaana ya Allah toganya ebimusumbuwa kwewaana ya Allah abalabe beegulumiza ya Allah ku bulamu bwaffe ya Allah naye nga tebabuyinako obuyinza ya Allah bwatuyinako obuyinza ya Allah saasira omuddu wo ya Allah musaasire ya Allah musaasire Allah waffe muweyo chansi kamama ya Allah yajjanga alina byayagala okukyusa mu bulamu bwe ya Allah ng'embeera gy'ali mutagisuubiriza muntu eri mutuukako ya Allah Allah wange saasira omuddu wo ya Allah mpanisa emikono okulolwa ya Allah nkabya amaziga kulolwa ya Allah okusaba omusaasire ya Allah musaasire ya Allah kudunga watali bafamire ye ya Allah kudunga watali bantu be ya Allah saasira Allah waffe saasira ya Allah musaasire omusumulule ya Allah omuwonye ennaku ya Allah omuwonye ebimutewanya ya Allah ya Allah tukusaba okumusaasira ya Allah saasira ya Allah omwana wo yajjanga alina byayagala okola omuddu wo ya Allah embeera gy'alimu ya Allah tasobola kugiwanirira wootali ya Allah musaasire ya Allah tusaasire ya Allah buli muddu wo ya Allah ali ku kyeyo w'obuwala omwana omuwala n'ow'obulenzi ya Allah ayita mu mbeera y'emu sisita wange mwayita mu kaseera kano ya Allah tukusaba okutusaasira Allah wange tatwajja kulwalira ku ddungu ya Allah waffe tusaasire ya Allah saasira osumulula omuddu wo ya Allah musaasire omuwonye ebimutawanya ya Allah musaasire ddemu abeere nga we yali ya Allah nga yeeyagala ya Allah omusonyiwe ya Allah ayina ebigendolera ya Allah twewayo okujja okubonabona ku mawanga ya Allah nga tetwagala kukuswaza ya Allah Allah saasira omuddu wo ya Allah nzikiriza nti emirimu gye tukola ya Allah tewali kikuswaza ya Allah saasira omuddu wo owonye Allah musaasira omuweeyo chansi ya Allah musaasira omugye mu bulumi ya Allah musaasira alina bingi byasuubira ya Allah alina obulamu bwasuubira ya Allah musaasira omuwonye ya Allah asobola okutuukiriza ebyo byayagala ya Allah musaasira omugye mweyo embeera ya Allah tukusaba okusaasirako ya Allah saasira muganda waffe ya Allah musaasira omuwonye ya Allah tukimanye gwe ow'amaanyi asinga ab'amaanyi gwe munene asinga abanene gwe asinga abalogo ya Allah gwasinga abeegulumiza nga tufunye ebizibu gwasinga bwabagamba nti nze nagamba kiribeerera kituuseeko eri obulamu bwe ya Allah tukusaba okutusaasira ya Allah saasira omuddu wo ya Allah tulimanyiikivu mu mitima gyaffe ya Allah tuli banakuwavu ku lwa muganda waffe ya Allah musaasira omuwonye ya Allah omusonyiwe byonna ebyamusobako ya Allah musaasire ya Allah musaasire ya Allah omuggyemu ey'embeera gy'alimu ya Allah omuteeke waayagala okubeera ya Allah tukusaba okusaasirako eri sisita waffe ya Allah musaasire ya Allah musaasire ya Allah alhamdulillah 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 tukkiriza nti buli kimu ya Allah ekitweraliikiriza mu maaso go kisoboka ya Allah omwana abadde ayina njagamba ndwadde ezo traditional diseases zaffe si bino biweta bye mugamba ge mazima tukkirize tugaane kati ate omwana nedda omwana nga ye abadde taagala bantu beewaabwe kumulabako kati nga wobigattagatta bagamba mbu muloge okkiriza eno abasawo bagamba tebalaba ddagala tebalaba sima kirwadde mukitegeera omwana ng'omulabyeolina engeri gyofaananamu ebaafu enkadde kali abawo nsinga ogirira gwe abawo gira mu vidiyo onsinga ogirira gwe gira mu vidiyo naye nga bane tuli mu lumbe lwa Gloria temukyerabira abali obuugi owakatoba aleeta abalala ba bulawuni ng'oluwa guliini tabalaba bano bonna cumi laba abali mu vidiyo ng'oluwa guliini cumi
nsaba kwogerako Yes, yogera nze nkugambye. Yogera. nsaba kwogerako anti Yogera Grace Kelly. kansooke kuba ŋŋenda nze Grace yogera. Gwe batera mu kinene yayogera. ekya muganda waffe oba tyatugenzeeko naye tuleme sala kigambo kyoba tomanyi Yali yasaze. oba nti oba adde alwadde ebyabuwangwa oba ki just musiri omwoyo gwe guwumula emirembe banaye tuleme musalira kigambo Mwene bwe kimu yogera kisa. Oba abakazi bakwana otya. Yogera. Omusajja wenna n'omunene n'ovaamu obwo obugambo kale mbadde nsuubira kinene on disappointing nze bannange Mwajeka mu slow motion. ogera bigambo bingi Nibagambye speak the truth. ekiriwo ewaka nawo omugenzi waabwe walabika bubi nnyo mbadde njagala Tuwulira. Tuuse mu Dubai yatuukidde ku mulwadde ng'alanga visa. Ne abaana b'e Dubai mbatya kati mwe mwabadde muŋŋamba nzije Dubai mu ebyo ebisirusiru ebyo bimawube ebitategeera. Kati nga nze nzije Dubai nga lwama nga nange nzije Dubai mwaba abasiru okujja Dubai nzire kati. Oba okujja Dubai nzire Saudi because those people they are really stupid. They are very stupid. Kuba buli mwana abadde agenda mu ddwaliro okulaba omulwadde abadde amussa mu kamera kunoonya content taddali. Tekuliiko yakoze live okugamba mbu bannange tusondere ku mulwadde ali bubi omwana oyo George akoze nga live talina na platform eryawo. Mwe bakadama njagala mbagambe okufuna big TikTok nga mukwano gwofunayo kadamawo oba mukwano gwo nga si big TikTok nga kadamawo nga asobola okukubeererawo nga Gloria wabeereddewo omwana. Oyo omwana afunye sente nnyingi nnyo nga ziyita mu Gloria okusinga bano ba big TikTok. Gloria afunye sente nnyingi nnyo okuyita mu Jojo okusinga bano abaana. Jojo kyakola live alina platform entini ne badda ku Jojo ne bavuma natunuulira Sadamani. Tufunye minisita ayamba omwana oleeta politics mu ebyebintu. Bakadama mulowooza mulwana struggle naye mwekkakkanya mwekka mussa bulamu bwammwe matidda. Omwana Jojo yali asonda ssente wano minisita ne tufuna chance n'aweereza request ku live ya Jojo. Sadamani n'atandika okuleeka n'eŋŋaŋa y'e Dubai. Mubadde Uganda mbagambye munoyo tuyina ebizibu ebitutta Uganda bulidinga oli musiru. Uganda bulidinga omwana afunye chance bamuyambe bamutransferring bamuzze Uganda oleeta politics. Sadamani oli musiru kati afudde now you are happy. Kati nenya government era nakitegeera nti munoonya omwana oyo afe mufune engeri gye muteeka ku government ebintu mbuno government yemusse but you people muli Batwale. All right. Mr. Deno Jebale, kwa Mr. Deno Jero simanya bichi. Jebale kwa mugana wangu. Nego yogera naye tomumanyi. Tawo ndi Mr. TikTok oteka ko respect Mr. TikTok Uganda. Simanyi Mr. Bicha, simanyi tayito uliriza. Olina okugimanya. Information ya first hand. Uliriza. Olina okumanya. No manya bichani. Olina okumanya omuntu gwoyogera naye nti mukulembeze. Tugende maaso kale kyagala kigeze maaso. Oga Mr. TikTok. Mpuliriza muganda wange. Olina mwagala information eri first hand. Muladdeko wa big voice. Kituufu mikwano gyo era balina bye boogera. Si buli muntu agala tusaba akola bintu tumuddemu. Bantu bajja batubuuza ebibuuzo nga si muntu answerable. Amatawali answerable batono ddala. Okatega. Tubagenda batamenya first hand information. Nga mulimu ono bamwita batya president w'abakadama. Mr. Henry, mulimu Ashiri, osobola okubuuza Big Joe. Osobola okubuuza Big Joe. Eyo first hand information. Si buli muntu agenda mubuuza ebibuuzo, si muntu agenda tugenda mumuwa answer, si buli omu. Kitugenda mumuwa answer. Nenda buli omu olina muwa answer. Kubanga bano be bagenda osonda. Tuyina sente, uliriza. Tuyina namba yonna tekyalimu mu gundi. Ati lwasonga ofuddeko. Enamba ngenda kiteekamu. Number 1 yeeno. Tuyina information y'abantu abasindika sente before ng'omwana mulwadde ku moto ni joy enamba twagifulumyanga. Information tugifulumya. Era tugenda balaga accountability. Esente zasigalawo nga tetuzikozeseza zigenda gatta ku zino zigattibeko omwana atandizibwa adde waka. Waliwo sente mmeka?